mwami Frankan Kabinga thanks okulaba ababaka ba parliament tulina ndowooza babiri abaliyo tebavudde balondako munnabuddu saabi baddemu bali abatesitesi be balonze anaayogera ate nze nabadde njagala balonde Joyce baagala kuba mukyala wange wa Mbogo naye bo ne balonda ow'Ebuddu bassebo abali mu bukulembeze omunyalwanda wa Kabaka ye ssentebe ow'Emityana kati aliko ate ne muto wange Matiya Lwanga Bwanika ye ssentebe ow'ewa Kisa aliko waliwo n'abali mu bifo Regina Bakitte meeya w'e Nansana n'abalala abaliko mu paalamenti ng'omukulu ono ayogedde nammwe mwenna abagenyi abazze wano oyo mukungu gwe mulaba mutabani wange nandibadde ye wa Lugave nga nze ndi wa mutima naye mutabani wange ndowooza yeegomba obukulembeze ng'alabira ku nze kyavudde avuganye entebe naye mwenna nsanyusa okubalaba era mbakulisa omwaka naguno njagala gube mulungi Diana Kitonso oyo naye mumanyi bulungi nnyo Bulange yaffe ffenna nga bwe mwogedde ab'NRM be basooka okusaba okujja wano ne bajja bakulembera Honorable Haruna Kasolo okuba ye ssentebe wa Buganda ne baddirirwa ndowooza aba DF Kojjange Mathias Mpuuga najja ne baddirirwa ab'NUP mukoddomi wange Robert Kyagulanyi najja ne baddirirwa aba DP Robert Mao minister najja ate kati yafuuka kitanga anti yawasa Owengabi yeegwanyiza obwa Lord Mayor aba CP ne bajja abantu bonna babadde wano kati n'abazze okugwanira munigina kulwayo babadde bampandikira bangi amabaluwa abamu mulina wana abampandikidde amabaluwa ne ngamba sisobola kulaba buli muntu kubanga obudde tebusobola kubeerawo tusalawo nti olwaleero mujje ababa basobodde kubanga nammwe wano waka wammwe kufaanako abalala bonna Kabaka waffe ffenna era tewabanga wakugamba nti Kabaka gweoli w'ebweru nze nabagamba era okuva Kabaka lwe yankwasa ddamula n'okutuuka leero nti omuntu yenna amanyi nti Kabaka gwe mutwe gwa Buganda ne bw'abeera nga ye ennyena maitumu kujja n'omukyala kasita omanya nti Kabaka ye mutwe gwa Buganda tewali buzibu bwonna omunyalwanda wa Kabaka musajja mulungi nnyo ku bintu byaffe lwaki abatajja wano okuva edda Buganda bwe bamanya ebyafaayo bwetyo bwe zeekula awo nno mmwe abeesimbyewo ku lwammwe nga temuliiko bibiina nsanyuse nnyo okubalaba muli mu lutabaalo era ensiitaano esembayo eri abaagala obwa pulezidenti ng'omukulu ono n'abagala obubaka bwa paalamenti yakwosa nkya awo nno kiba kirungi ne mujja nga fiina mugero amasannyalaze bwagambye empewo za Bulange ne zibafuuwako abantu bangi babuuza nti bantu ki abeetaagibwa ku bubaka bwa paalamenti eyo yonna gyembeera abantu bambuuza ne mu bukulembeze ku bifo ebirala bakimbuuza ne bwe nabadde ku kereziya ewaffe wali erweza ku Sande waliwo abazze ne baŋŋamba ebintu ebifaanana bwe bityo nze nsaanidde olwakino nze nsaanidde nze nno ndowooza omubaka owa paalamenti ateeka okuba nga alumirirwa baakiikirira okulumirwa b'okiikirira tekitegeeza kubagabira ssente okulumirirwa ababaka b'okiikirira tekitegeeza kubagabira ssente kitegeeza kutuusa maloboozi gaabwe mu paalamenti oba mu lukiiko olwa disitulikiti omubaka wa paalamenti si yazimba enguudo n'akatono si yazimba amasomero si yazimba amalwaliro
era omubaka wa parliament bajanaga ngenda kuzimba oluguudo luno omanya nti oyo alimba okuva ku Bulange okutuuka ku Twekobe wali mu Lubiri Emmengo eringa mayiro emu bwe mutabaamu kibbira bayinza okujjako obukadde nga 6 naye mu kibbira batugamba kawumbi zendooza obukadde 6 bwezi toziyinza okumala oba 7 kati omubaka wa parliament aba agenda kujjawo obukadde 7 bwe po oyagala kusindika babbi mu parliament si mulimu gwa mubaka wa parliament kugula ambulance oba okuweerera abaana olaba gwe abaana ababo bakukalubiriza okuweerera kati tetugenda kuzzaayo baana awo mu February abantu basula tebeebase kakati osuubire omubaka wa parliament okuweerera abaana mu constituency yonna ku bukadde 2 bwe bamuwa kwanajja eziweerera abaana ng'amasomero agamu gasaba obukadde 5 kakati omulimu gwa mubaka wa parliament gwe guno agenda n'ateesa n'agamba nti oluguudo lwaffe lukolebwe okuva Nateete ogenda Nakawuka n'okutuuka Kasanja oluguudo lukolebwe eddoboozi n'aliyisaamu n'agamba nti ekitundu kyaffe kizimbibwemu essomero nti eddwaliro ly'Emityana litekebwemu abasawo n'ebyuma ebikebera abalwadde omubaka ekyo kyayogera n'akiremerako n'akiddiŋŋana weewaawo nkimanya abaka abamu babadde bagula ambulance mu ngeri yakuyambako kiringa bw'odduukirira enduulu muliraano bw'akuba enduulu omudduukirira naye si mulimo gwokukwata ababbi naye omudduukirira wali abaguze ambulance baziteekawo si kibi naye si mulimo gwabwe waliwo abateekawo obuloole nti bwe mufiirwa kalole kagenda kutwala abaziisi kagenda kutwala emirambo abamu bagamba mwe muteekamu mafuta kyakuyambako kubeera mu bantu si kibi naye si gwe mulimo gwabwe mulimo gwa gavumenti okuzimba enguudo era mmwe abalonzi bano abeesimbyeyo mu bagambe oluguudo lwaffe onoolwogerera tomugamba nti tuzimbire oluguudo sente anaazijjawo gavumenti erina okuzimba amasomero nga gali ku mutindo n'amalwaliro gavumenti erina okulwanyisa obwavu so si mubaka wa parliament oba kansala si alwanyisa obwavu obuli mu nsawo yo ate ne gavumenti bwe beerwanyisa obwavu tegabirira buli muntu ssente gavumenti nayo terina ssente ziyinza gaggawaza buli muntu ekyo njagala mmwe abeesimbyewo mukinyonyola abantu bakitegeere gavumenti ssente beezigyewo kakati mu byafaayo tubadde n'obwakabaka obugagga obuyitirivu waliyo obwakabaka obw'Abaroma bw'oba oli munnabyafaayo tekubanga wabusomako baali bagagga bazibu waliyo obwakabaka obw'Abamongol Empire Genghis Khan waliyo obwakabaka obugagga obw'Abangereza baatufugana wano ne batuyigiriza n'okwambala amasuuti naye nabo tewaaliwo kiseera nga balina essente nga batudde awo ne bayita abantu bajje buli omu bamugabire agaggawale wabula gavumenti ewagira enteekateeka ezirwanyisa obwavu enteekateeka ezo ziba zikoleddwa abantu kati nga ffe mu Bwakabaka Honorable Katabaazi abadde atwebaza ndooza mwanyi terimba gavumenti bw'ejja n'etuwa obuwumbi wano mu Bwakabaka tutwale mu bantu ekyo gavumenti ekikola naye ye tesobola kujja bantu mu bwavu ekyo abantu nakyo balina okukitegeera era mmwe bannabyabufuzi temusaana kukola bya kiguumaaza ng'ente eyota ng'ente esula ku kyoto gwe bw'owulira essanga olowooza nti ekumamu tesobola kukuma mu kyoto omubaka wa parliament n'olwekyo ateeka okuba n'obusobozi kubanga agenda kutwogerera obusobozi okutwogerera asobole okutuusa ensonga mu parliament naye mu bifo ebirala tubeera mu nnaku enkulu twakava mu ssekukkulu
batera okuyita bemupi Lutikko Lubaga jangu obuuze ku bantu oba Idi ekibuli bayita abantu omusiraamu jangu obuuze ku bantu nga tosobola kubaako ne byotereeza kakati ne mu parliament bakuwa omukisa okwogera oteeka okuba nga olina by'osobola okunnyonnyola abantu n'ayimirira n'atulaga ebyetaago by'abantu ng'alina obusobozi okukikola ng'ebyetaago ng'abimanyi kyekisookera ddala ate ng'asobola okubirwanirira. Omubaka wa paalamenti ayinza obutaba mukugu, si buli mubaka wa paalamenti alina kuba yinginiya oba dokita oba looya. Era waliwo ababaka ba paalamenti abamu bendabye nga baddeyo okusoma amateeka biki mikwano gyange mbakubira amasimu oba mbayita ebyo biki byogendamu ebyo wemalite ku byakukiikirira bantu ngenda kusoma obwa looya toteekeddwa kubeera looya okubeera mu paalamenti omala obiseera emyaka 5 ate ebyo ebisoma obukulu nabyo bitawaanya okukamala. Sibalimba ebintu byonna ebisoma obukulu bitawaanya nga mugabo lwaki wasoma era wagenda ngo bina byewasoma singa oyongeddeko ebyo byewasoma twanditegedde naye buli omu ayagala kubeera looya kubanga mu paalamenti waliyo ebyamateeka naye obukugu kikulu. Ngambye nti si buli mubaka wa paalamenti alina kuba looya oba dokita oba inginiya oba biki ebyo naye obukugu kikulu. Oli waabeera dokita tugambe ayinza okuteesa ku bikwata ku mateeka. Okuteesa ku mateeka tolina kuba munnamateeka naye bw'oba omukugu osobola okubiteesaako wadde nga toli mukugu. Bwe banaatuuka okugawandiika nga bwe galina okuwandiikibwa bajja kgenda mu bali abaagasoma. Yinginiya asobola okuteesa ku by'ekisawo kubanga mukugu mu mbeera ze mwali naye si musawo osobola okubiteesaako. N'olwekyo MP alina okubaako obukugu bw'alina kubanga ensonga zijja kujja mu ddiiro. Kati nze mbadde njogera ku by'enguudo mbadde yinginiya naye nsobola okuziteesaako kubanga nange nina obukugu bwange. Omubaka wa paalamenti alina okumanya ab'ekitundu kye kye baagala era mwabogedde ku Bwakabaka mbafa olina okumanya bukiikirira kye baagala. Oyinza okgenda ewa Latifu Ssebaggala okumulaba n'ogenda ne kureti ya bbiya bwe kirowoozeeko mukwano gwo oyagala kumulaba gy'olieko ekisaasi gyendi akanzija olweggulo tunyumyemu mu mmotoka n'ojjayo kureti ya bbiya. Oteeka okumanya nti Latifu Ssebaggala takkirizibwa kunywa mwenge era sijja muliraanya mwenge. Oluusi bwe tutula n'abasiraamu ku mikolo okuli ebyokunywa eby'omwenge tutera okubijjawo obutabakaluubiriza naddala bwe babanga bamanyifu kubanga bajja bakuba ebifaananyi ebita by'omwenge biri mu maaso ga Latifu Ssebaggala abantu banaagamba kiki imaamu obadde ki. Omubaka wa paalamenti ateeka okumanya bakiikirira kye baagala. Ffe mu Buganda tufiira ku kabaka atayagala kabaka atuviire tufiire. Lwaki ojja gye tulifa abaagala kabaka nga gwe toyagala kabaka? Lwaki ojja gye tulifa abaagala kabaka nga gwe toyagala kabaka? N'ogenda e Lubaga n'ovuma paapa okimayo oti. Kaakati n'olwekyo mu Buganda twagala omubaka wa paalamenti anaayogerera ensonga za Buganda ssemasonga 5 awatali kwekomomma naye nga n'obusobozi obuzinnyonnyola abulina. Nze ng'omuntu siraba lwaki tetusobola kuteesa mu paalamenti mu Luganda. Kisoboka. Kaakati bw'ogenda e Switzerland mu Switzerland balina ennimi 4 entongole
balina Olufaransa, balina Olujamani, balina Oluyitale, balina ne Romanish. Bw'ogenda mu Parliament ye Switzerland osobola okuteesa mu nnimi ezo. Era mu bunankani buno mubaamu omuntu gwe oba oyogera Olufaransa bakulaga wali, gweoba tosobola kugobera Olufaransa nyiga akapeesa ogoberere Romanish. Byayogedde mubaamu omuntu avunula nga bwe bakola mu kitebe ky'amawanga amagatte. Nze siraba lwaki mu Parliament utasobola kuteesa mu Luganda. Ne wabaawo omuntu avunula mu Luzungu oli n'ateekako akantu akamubuulira eby'Oluzungu. Naye muwulidde kye mbagamba, nze siraba nsonga lwaki tebasobola kuteesa mu Luganda. Naye ekyamazima etteeka ligamba nti bateesa mu Lungereza. Abaffe bw'oba tosobola kumala ddakiika 2 ng'oyogera Olungereza mu Parliament onooteesaayo ki? Anti kirabe bwoti baleese etteeka erijjawo ekitongole ky'emmwanyi baliteesaako mu Lungereza. Gwe kikuluma nnyo eky'okugjawo ekitongole ky'emmwanyi naye tosobola kubaako ky'ogamba. Mujjukira ke nabagambye ak'obusobozi. N'ensonga za Buganda kubanga osobola okuzoogerera onookoma bukomi kugamba abantu nti weddira mutima. Olina okubaako by'ogattako mu lulimi luli bwe bakozesa. Mu Buganda twagala omubaka wa Parliament atava ku lusegere lwa Beene. Beene yagenze Bulemeezi. Bwe gwe Bulemeezi tetukula. Kiki ky'oliko ky'okola ekisinga kabaka? Kiki ky'okola ekyo ekisinga kabaka? Mukungu asese. Bano baminisita obalaba kabaka be yampa bakimanyiza olw'okibabuulira. Bwe mba namuyise namugamba bweppo Beene yakwetaaga. Bweppo Beene yakwetaaga. Y'ensonga yokka ekulemesa okujja nga nakuyise. Kubanga emirimu nkola gya Beene. Bwe nkuyita oteekukujja. Bali n'obagamba bannange ogw'embuga gussa ogw'obuko. Kakati Beene ali Bulemeezi nti ate gwe wagenze mu nkiiko egindi Entebbe simanya waliyo conference. Saagala omubaka wa Parliament ava ku lusegere lwa Kabaka. Ngamba w'omu Buganda yabaffe omubaka wa Parliament yandivudde ku lusegere lwa Katikkiro. Katikkiro agenda Buddu ewa Francis Katabaazi Katongole oli luddawa. Era bw'oba tosobodde waakiri weereza obubaka ogambe nti omanyi mu Parliament leero nze naleeta ekiteeso ate nze ngenda okukyanjula siina kyakukola. Tukitegeere naye tetukuwuliza, tetukulabako, tetumanyi bivaayo. Omanyi abantu kye baagala. Okimanyi nti Katikkiro bw'agenda eyo Kalungu eyo abantu bamwaniriza okukamala. Oba emityana eyo yonna twali ne Joyce baagala nga ndi mumwanyi enkuba n'okuboona. Naye yajja yeetegese ng'alina amageetesi asobole okusobola ebisooto. Oyo ye mubaka gwe twagala. E Karamojja tebasobola kulonda mu mbaka atamanyi nnono ekwata ku nte. Bwe kiri. Nabanyumiza bwe nagenda e Karamojja eyo mukwano gwange omukaramojja n'anyumiza. Alina ssente azze ewaabwe eka batudde awo balidde ekyeggulu agambye kati taata nga bwe nfunye ku ssente mbadde njala kuzimbirayo ennyumba. Omanyi bo basula baziyita bamanyata obusiisira bwe buti nanjala kuzimbira ennyumba zino nga zetuzimba zino za bulijjo ensereka obulungi. Namugamba kale kati nkooye naye tujja biteesawo ku makya. N'agenda ne yeebaka. Ku makya bwe bwakya emboozi n'ekomawo n'amugamba nga bw'ofunye ku ssente bwanyingiddeyo ku nge. Naye ng'alina ente nga 150. Teyali mubi. Rupiya ng'agula ente oba 200 muwendo ngwerabidde gwe yagamba. Yamugulira ente zisinga kitaawe ze yalina. N'akomawo ku kibuga n'akola waite emyezi nga 6 biki nte zizadde n'addayo e Karamojja okulaba kitaawe. Nga taata omanyi najja wano wali oyagala nti ente wazifuna. Naye n'ennyumba eno tugikyuse. Lwaki bino byogera kiro nga nkooye?
tonamba bintu bikulu bwe bityo nga nkooyi oddayo ddi nzera lye tunabyogera nga tonnaddayo era enkeera yamugamba nti amwongere ente olwo ng'ente alinga mu 500 n'aŋŋamba nti kitange namuvaako era essente zo yazikwata n'agula poloti mu kibuga Moroto n'azimamu ekizimbe. Mulaba ennono y'abantu oli ayina ente 5 naye ayagala nte endala wawulirira amaanyi fe Abaganda Kabaka yekitaffe. N'olwekyo mmwe abeegwanyiza obukulembeze twagala ensonga eyo mugitegeere naye n'abo bwe musaba akalulu babatunuulire bagambe naye ono ategeera Kabaka. Twagala byakwewuguusa ng'ensonga za Buganda ziri mu ddiiro kyati nagenze mu kiyigo kunaaba mu ngalo oba edda tomanyi nti engalo bazinaaba olinda bateese kuzaabu ensonga za Buganda olyoka ogenda onaabe mu ngalo mu kiyigo. Ensonga eyo nkulu. Awo nno tukubiriza abalonzi okulonda ababaka abategeera ensonga zaffe abateekweka Kabaka abalina obusobozi okuteesa. Tukubiriza abalonzi balonde ababaka abavumu abanaalwanyisa ebinyigiriza abantu nga tebakololakolola. Ensonga wagiwulidde eriwa mujoogere ekiri atabaala nasigadde eka. Kitwagala batiitiizi era twagala abantu balonde ababaka abasobola okuleeta ebiteeso ebizimba ensi yaffe Uganda. Uganda erina obusobozi okukula bannange n'ensinga ensi zonna zino ezitwetoolodde. Tulina ebyobugagga ebitayogerekeka. Nabadde ku leediyo CBS ne bagamba nti mu Uganda ekwata kifuba kya 8 mu kuyingiza abalambuzi. Twandibadde tusobola okusinga South Africa yesooka neddirirwa Misiri nekuddako ndooza Morocco n'ensi endala Tanzania naye eri mu maaso gaffe yetusinga. Ensi ezisinga ze bayogeddeko nzibadde mu kiseera lwaki zitusinza abalambuzi bw'olaba Uganda nga bwefaanana. Naye biteeso ki ebisobola okuggyayo obusobozi bwaffe okusikiriza abalambuzi? Omuntu n'alinnya ennyonyi okuva e London okutuuka Entebbe essaawa 8 ayagala kugenda mu bizinga by'Essese ate n'amala essaawa 8 ku luguudo okutuuka ku bizinga by'Essese. Teebereza ku mitendera emirala nga bano abeegwanyiza obwa mmeeya oba obwa district oba council. Twetaaga abakulembeze abategeera embeera z'ekitundu era abeesowolayo ne bazissa ku mwanjo. Kambawo ekyokulabirako Matiya Lwanga Bwanika mumulaba ebbanga lyonna alwaniridde obutonde bw'ensi mu Wakiso. Abo be twagala. Era olumu namuyita ne mugamba gwe muto wange genda mpola era asikaasikanya abasajja sere ne mugamba nti abasajja abo bo tebalina biruubirirwa ayinza okuggyamu erinnyo ku myaka gyo banaakuggyamu erinnyo gano amannyo ag'amazungu ganaasoboka. Lwana naye tosikaasikanyiganya nabo ng'obusungu bujula okumwabya. Yagamba mu abasajja muva mu nsi zammwe baali ba China ewammwe China lwaki musima omusenyu China ne muguteeka ku mmeri ne muguleeta wano musima munnalubaale ng'obusungu bumutta. Naye kyengezaako okugamba omukulembeze alwanirira ebikwata mu kitundu kye nga tatidde. Betwetaaga era twagala ssente baddako e Wakiso atandikire Matiya Lwanga Bwanika waakomye ku butonde bw'ensi. Ekawempe eriyo emyala muto wange Latifu uno ayagala kuba mmeeya. Emakindye eriyo enguudo enfu. Mu Kampala wakati tulina omuvuyo mugulaba ogw'ebidduka n'ogw'abantu. Ebibuga tebibeera bwe bityo. Obusi bubonero bwakulaakulana. Omuvuyo ogwo bwe gutyo. Ennakawe eriyo enzigotta. Abantu basula mu nzigotta tebalina mazzi. Oyo gw'olonda anaalwana lutalo ki okuvuunuka ebizibu ebyo? Obuzibu abulaba. Gw'olonda si agenda okukola enguudo, si agenda okutwala amazzi eyo mu nzigotta, si agenda okukola emyala, sente tazirina. Naye ebirowoozo bye n'ebikolwa bye bye bisobozesa enkyukakyuka okubeerawo mu nsonga ezo. Obwakabaka bwa Buganda bukubiriza buli yenna eyeewandiisa agenda alonde
okulonda okusooka kwa president n'ababaka ba parliament n'okulonda okuddirira mu nsi yonna, oba America oba Bungereza oba South Africa n'awalala, okulonda bwe kuggwa wabaayo abajaganya, wabaayo n'abanakuwala. Ekyo tulina okukyemanyiiza mu nsi zonna. Mu South Africa wano ANC ebadde yeriisa nkuuli, naye abalonzi batandise okugaa nti abange eno si egy'okuba emmanya y'enkoko, kubanga babadde ennyo obuli bw'enguzi, ebintu bifudde. Bw'ogenda South Africa, bw'oba wagendayo luli, tugambe nga mu 2000, nze nasobola okugenda South Africa mu 2004 n'enzirayo mu 2 oba 13 oba 14. Ebibuga bye natuukamu olaba n'ebiveera ebitambula, ebiveera empewo ebitwala biki, ogamba kino kiki? Amasannyalaze gavaako. Twaliko mu woteeri ne baleeta ebidomola e South Africa, ebidomola by'amazzi kyanneewunza, ebidomola mu woteeri eri Kabedwa. Si buno buwoteeri bugundi buno jangu onkwekuli, Kabedwa ne baleeta ebidomola by'amazzi mu South Africa. Kakati abalonzi ne banyiiga, era South Africa teyawangula butere 51-100 ne batta omukago n'ekibiina ky'abazungu Democratic Alliance oba kinaalyambako. Kyengezaako okugamba nti mu kalulu mu nsi zonna waliyo ajaganya, waliyo n'anakuwala. Hillary Clinton twali tumanya nja kuwangula Trump, teyamuwangula. Abantu bangi bali temanyi Trump adde ogwokubiri yakomawo, ate Trump naye batandise okumuzinya oluguje, okulonda okugenda kubeerawo, abantu batandise okubasuula. Ebyobufuzi bwe bityo bwe bibeera. Na wano tukyemanyiize, mu America oluusi president aba wa Democrat ng'ate abali mu parliament ba Republican. Kyatawaanya nnyo Obama ekintu ekyo, naye yali musajja mukugu n'amanya engeri gy'akwatamu bali abamuvuganya n'abaako ebintu byaggusa. Kati gwe gw'oyagaliza oba president, omu ku abo abeeyagaliza aliwo, Frank Bulira Kabinga. Frank Bulira Kabinga bw'atayitamu kuba president nga gw'oyagala, onooyisaamu Joyce Baagala oba Katongole oba Munyalwanda wa Kabaka kuba parliament, tokiraba ng'olonze oli ng'olonze n'omu ku bano. Kati tugambe ono bw'atayitamu ono n'ayitamu, oba ono n'atayitamu oli n'ayitamu, era oba ofunye kubanga tezifudde, oba waakiri Latifu anaayitamu, oba waakiri oba Walusimbi oba Mukungu oba ani, mwenna nti mwagala mboogereko. Kyeŋŋamba nti mu kulonda mulimu ebifunibwa, muleke kukwesulubabba. Naye abantu tuleme kubeera bakasobeza nga gwe baseerera mu katale ate n'ayombesa ekkubo. Bw'oba tolonze, lwaki ogamba nti bali baakubye? Baakubbyeko ki? Baakubbyeko ki? Mu nju mw'osula tolinaamu wadde omufaliso, oggalawo obuggazi n'ogwa ku ttaka n'ogamba nti baatulumbye ababbi, baadde bagenda kubba ki? Tewalonze nti ate baakubbye. Ani gw'oyagala akuwangulire? Muliraano y'abaalonda ate ggwe. Kakati nze mumanyi kaweefube gwe mbaddeko gwe tuliko ow'emmwanyi myaka 10, naye tubaali tukubiriza n'abantu okulima emmere okulunda. Tugendeeyo, nagendeeyo e Bulemeezi naye mbakubiriza banaye mulime emmere, muwogo. Manyi muwogo adda nnyo mu Bulemeezi, ate kumpi omuleeta e Kampala nti omanyi ababbi. Omukyala n'awanika omukono, omanyi tulina ababbi. Ne mugamba sooka osimbe muwogo olyoke weeraliikirira ababbi. Sooka olime emmwanyi, genda ogula akabwa kaluma ababbi enteega. Musooke mulonde. Musooke mulonde. Etteeka likugamba okutuula mita 2 okuva ku kabokisi. Si bwe ligamba? Bwe ligamba. Etteeka ligamba nti omuntu asobola okubeera mita 2. Kati ndaba nga mu muti guli ogw'omusaali, ezo si mita 2. Eyo wala oba ekifaananyi kya Kabaka. Genda otuula wali katebe aka pulasitiika, ojje n'amazzi otuula onywa otuzi. Otegedde?
beera wa mirembe, beera mukakkamu, toleekaanaleekaana bintu ng'otudde awo, tonywa mwenge, tofuwafuwa bintu bisegere kulwaza bantu ng'otudde awo. Okiraba? Tobaako gw'ovuma naye goberera ebigenda mu maaso. Etteeka bwe ligamba, ekigambo emirembe ndowooza kye kisinga okwogera mu nnaku zino, ffenna tugikuume. Tobaako gw'okyokooza. Leka kusanga musajja akutte emmundu n'omwogerera ebigambogambo. Kakwogerera musajja akutte emmundu, baamulagidde kwata emmundu, oyagala akole ki? Bamugambye kwata emmundu ogende oyimirire wali, era kyajja okukola ng'oyagala akole ki? Oyagala agendere ku biragiro byo. Ayina abamutwala, bamugambye kwata emmundu, yambala ekikufiira, weepakire muwogo sayidi ne sayidi, oyimirira wali. Era naye bw'akola, kati mukyokooza lwaki? Ng'oyagala akole ki? Temukyokooza balina mmundu. Naye n'ow'emmundu aleme kulumbagana muntu atalina musango gwakoze. Omusajja ayimiridde wali bintu bye, yali awo alina akapikipiki, yakutte bendera, kiki kyakoze? Muleke. Obutabanguko tebubaako gwe butaliza. Awo nno ffenna tuli bakkakkamu, ffenna tukuume emirembe. Simanya wano waliwo ab'oluzungu mba n'ab'amawulire. Omanyi bano ab'oluzungu, bano abampa amagezi, ono minisita w'amawulire yampa amagezi. Ti oluzungu lweyogerere, bali bakwogeza by'otaayogedde. Bo bwe bataputa bateekamu byabwe bye baagala. Ate oluusi bye bagamba tebamanyi Luganda, tebasobola kumanya nti ebyo si bye nagambye. Ne bagamba ako oluzungu lweyogerere baleme kukulowooleza. Nkyalanga gambye kubanga ndumanyi. Anti ekisubi nga bw'otegedde ekitovu. We are here to receive